byonna mbawo obuyambi kubanga nina amawulire. Mukulu Richard teyafa. Baleetawo ddiru nga binyazo byonoona ne banoonya engeri gye bawa omukulu security Pentagon niyo yabaali bajjajje mu banja abantu bubi nnyo ne bateekawo akakodyo. Era mu bbanga ttono nnyo nina information omulala gwe ngenda okuzuula akwata ku ekyo nfune ne proof of wound evidence. Kati nga kyogo gwe kakkana gwirinda enze byange nkwata mpola. Nina bakigatto babiri abamu bagamba yafa abamu tebagamba. Kati bonna bino sooka oleka lipooti wa mukama waabwe Bbiini nze nendaba. Bakigatto bo basinga bakusolo ti bakukanani. Sebo nina ekitongole kiramba nze. Uncle Bini Intelligence Company. Nina BISO, Bini's International Security. Giranga ku dining embizi. Ogwo teguba musango okuddira omusiraamu n'omuliisa embizi. Bangamba besirigiri emizimu tezijja kunvaako nja basirokose bya ddala. Wajja wabeegattako ng'olina emizimu. Baagirabanga engeri baliko Katonda. Olunaku lwe ndibaleetera vidiyo ng'omukyala ali mu ddwaliro wali ekkololo. Eddwaliro ly'ekkololo liri bakubamu abakazi embuto libakubamu abakazi embuto awo nga ku bitaala. Ng'ali mu ddwaliro lwenjo baleetera n'obujulizi obulala. Omukyala kijjoviya mukubamu empiso bazaazaala. Ogamba ono yagaana okuzaala. Aliwa gwe ngamba gomba. So Edirisa kiyakoze kituufu ova yalinnye waggulu yasse wansi bw'ova mu muyimbi n'ogwa mu minisita. Olinnye. Yalinnye ddala. Bagera bakuuma na mmundu. Kozi ba minisita bakuuma bukuumwa. Nga bosi walina speak. Nze Nakanguubi. Bange yagamba yenna kitto bali ne Zanero ndoza ne program ye yasembayo kwa ne Zanero. Bali walira bali wagamba nti walira amayirungi kusula moto. Mbu simanyi nzisaba kuba mwanyi naze mbu walira amayirungi kusula moto. Naye kati gwe nga owenge abantu benge bafaanana bwe batyo. Sebo tajja A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku papula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Kwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola webale nnyo webale ddala gwe munnaffe agenda maaso n'okubanga ate otugoberera akkiriza nkubuuzeko nkwebaze naawe emirimu gy'osobodde okubanga okola mwenna abalina gye mukoze abali bweru w'eggwanga abali munda mu ggwanga mwenna mbalamusiza mukkirize mbanjulire Dr. Senjobe owa Biva Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo ezisumbuwa omwana w'omuddugavu kale gwe obeera ng'olinamu obuzibu mu ntambuza y'emirimu ng'olinamu ebirwadde ebikusumbuwa olinamu ulcers olinamu pressure olinamu omwami naddala mu baami nga otambula bubi
toyina speed mu ntambulayo battery tekubera muliro n'ebirala biringe bwe bityo oyinamu prostate naddala mu baami abakulize mu myaka mbamu n'ebirwadde za prostate eyo webeera egaziye efuukira ddala ekizibu naddala eri obulamu obw'abaami kale ebintu ng'ebyo byonna bannaffe ababiva organic bagamba nti babijjanjaba era tobeereyo n'ofuna obuzibu obwo ate ntibasobola kuddukira mu bannaffe ababiva organic basobola okuba nga ate era bakuwa obujjanjabi obw'enjawulo mu mbeera eyo kale nammwe abalina bi ania abalina ebintu tube bityo abalina bi ulcers abakyala abalina bi UTI n'ebirwadde ebyo eby'omu lubuto bannaffe abo basobola okuba nga ate bakujjanjaba gwe munnange agenda amaaso n'okuba nga ate angoberera benkuzigirira basangibwa Kampala wano Emmengo mu kibuga Kampala Emmengo basanga ku Mukasa Road okulinaana koti Emmengo kikuba ekyama osobola okuba nga okyama ate gwe ali ya Emmengo oba behind Masengere kizimbe lobero kiraba kati gwali mutundu by'eggwanga ate ebirala bannaffe ababiva osobola basanga Embalala osobola basanga Rugazi osobola basanga Luweero osobola basanga Ejjinja osobola basanga mutundu byonna eb'enjawulo era n'obeera nga osobola okukwataganya era okukwasaganya nabo embeera nesobola okuba nga ate era ekutambulira embeera nga nnungi nnyo n'ofuna obujjanjabi n'owona komyewo olwaleero tuli ku mukutu gwa Chimba Updates nkusaba busabi okusubscribinga buli wolaba channel yaffe buli wolaba interview taddeko gwa tanaba kubanga osubscribinga nkusaba osubscribinge okommentinge era olikinge onako olwaleero nkomyewo ne Salongo Uncle Bini mwetira Salongo nenga yekawoya Fahad gwe tugenda okubanga tunyumyamu uko naye Mungu yamusasira ali mu nsi zebayita angambye nti ali mu first world countries eyo ja kale naffe tuli mu second world oba third world ndoza Uganda ebeera mu third world countries twandibadde mu ngazi second naye abakulembeze batukozesa bulungi naye katugere ne kitulina kyolina kyogenda nakyo era kyewejaganyizaamu oba kyosanyukiramu so kyetulina kyekitugere nakyo mu mbeera bwetyo bwefaanana era mu bufu we munjagala kubategeeza anti ne hajimiti omulombi w'edduwa Kakungo akyaliyo nnyo era akyagenda maaso okuba nga ate alombera abantu ba edduwa kale tobeereyo ng'ofuna obuzibu obw'enjawulo olina obuzibu mu emirimu gyo tegitambula byokola tebikutuka oyagala kugenda Bulaaya ogezezzaako biganye gwe oli Bulaaya naye oyagala kuba nga bakugoba buli kaseera bagamba tugenda kukuzza mu kyalo tukuze Uganda bigobyeko gwe wano biganye onoonyeza obufumbo buganye abaana bonna bewakula nabo baafumbirwa dda gwe abakukwana nagamba nti kasoobera ng'oli mu levo z'abakwana nga babugundi batunganga toko byalo basomba amazzi n'ebirala oba oliko ekisiraane ate agimiti ye muntu yekansobola okuyamba ate novaako ekisiraane kyemukubire ku simu eyo gyolaba wansi mu kasonda 075215 asobola okuba nga akuyamba Uncle Bin angambye ali mu first world countries Mungu gye yamusasirira era gwe tugenda okuba nga tunyumyamu uko naye wano olwaleero ange mugambi twandibadde naffe tuli mu first world oba kale second world naye abakulembeze be batatutambuza bulungi batatukoze bulungi Uncle Bin Allo owekitiibwa nsanyuse sebo okukuwuliza ekangako nti sebo ali mu first world country ali sebo ali mu first world country Canada nga wava mu third world akasaka mu Africa mu East Africa mu Uganda wasiibyo kya sebo ensiiba okole ki kale bannaffe abalina emikolo egy'enjawulo abaagala okubateekerateekera emikolo oyagala boogezi oyagala music oyagala video oyagala bakatumu abalungi oyagala juice omulungi kakati gwe tonoonya nnyo bantu wakukozesa ntuukirira kuba ku simu yange eri wakati awo ya 0704273663 eyo essimu yange kakati bw'ogikubako nja kuba nsobola okwogerezeganya naawe ombuulire ki kyennyini specifically kyoyagala
abankozesezzaako babakozesezzaako bannaffe ababaka ceremonial services basobodde okugyamu enjawulo era bo bakirabye ekitugezaako okwogera bw'okolagana naffe ofuna ebintu byo nga bya first class ofuna ebintu byo nga birungi ofuna ebintu byo nga birungi okubeera ku mukolo gwonna guteekateeka kuba tukiyambako n'oguteekateeka mu ngeri nti oluusi abamu tebamanya ngulawa kino egomesi nzigulawa amakanzu ngagulawa ebyemmengo mbigulawa ebitambi jjawa ebintu ng'ebyo omukolo gwange baguwandiisizza n'ebirala ebyo akati bw'onooba onkubidde nja kukuyambako kubanga byonna mbikola era ng'omukolo gwo nja kubanga nkuteekateeka okuviirira ku gy'ogenda okugula ebintu okutuukira ddala nga guwedde so byonna oba obyagala ne security naye tumugaba nsobola connecting as a senior security naye ate nsobola connecting kuba security abakuuma ku mikolo omukolo gude gutambula bulungi nnyo video nenkuwa video ennungi ennyo n'ebirala so nkubira ku simu eyo kuteeketeekera omukolo abalabye ku mikolo gyaffe oyinza ogamba kimbo wanga sikulaba genda ku YouTube eno kulabidde interview eno ddeyo kemabega ogende ng'onoonya emikolo ojja gisanga kimbo wagyakoze era ojja kukijjamu difference oba ojja kukijjamu enjawulo mu mbeera efaanagana bwetyo tulina kye tuteekateeka maaso awo tujja kuba nga tubabuulira nga mmwe abantu baffe abatugobera naye bw'obanga olina oli eyo olina obuzibuzibu obw'enjawulo nkubire essimu ngambe nti njagala kukyalako ku Kimbo updates naye nina ensonga njagala nange okwogerako nina ekinnuma n'ekinyiga nja kulaba lwenaaobanga ate nkuteekateeka oyinza okubanga gwe oli wa Save Soul kubanga tulina eri ku Save Soul eri ne Queen Mother era programu eyo ebeerayo ku Star TV lunaku olw'omukaaga saawa zijja kubeerange zibeereemu paka saa 2 kati ensonga zo abalinawo okusomozebwa okwenjawulo bwonkubira nendaba nga za Save Soul za Kimbo updates nga tulaba obanga nkuteeka ku TV eri nga ofuna obuyambi mu ngeri enjawulo abantu nga bakuwa ku magezi n'obuyambi obulala bw'ebintu ebirala era osobola okuba nga ate obuyambi bangi bafunye obuzibu nazaala abaana musajja yeegaana abaana kyokka yabazaala tabaweerera ezo ensonga tuziyingiramu ne bannamateeka baffe basobola okuba nga ate abakafeera ndi Company Advocates bayingirawo ne baba nga ate era tubeebaza nnyo bannamateeka mutuyambi nnyo mu nsonga eyo kutaasako ku bantu ng'abo abaana tebabaweerera simanyi nali mukyala ne bba wange bwe yafa ab'ekika bange oba mu maka gaffe baŋŋamba ŋŋende ebyo byonna ne betuuze nga tubi-encounting era tubadde nga tufuna solutions ku byo era togaana kubanga ate era ojja mwana waffe ne tusobola okuba nga tuyambaganira wamu oli kadaamu obadde kadaama ng'osinika sente zo ziweereza zikubba n'ebirala ng'ebyo kubira tulabye bwe tusobola okuba nga tukwatagana naawe oba olina sitole ey'okunyumya naawe osobola okunkumbira n'otunyumiza sitole yo wano abantu nebeera either kuba abamu balina inspirational stories ezizaamu essuubi ate abamu balina stories ezinakuwaza buli omu alina embeera akusinza buli omu kuwa gy'ayita kuva buli omu gy'ayise so ojja kubanga onkubira tulabe kiki ekyokola mbaagala nnyo mbaagalira ddala Mukama Katonda yekka y'abaatuwa ekisinga okubeera ekirungi tugenda kuddamu tukwatagala ne Uncle Bean ate tuddemu tunywa ebintu bingi nnyo ebyatambudde mu ggwanga bye tugenda okuba nga tunyumyamuko ne Saalonga Uncle Bean yava ewa Pastor Bugingo Uncle Bean oweewa Bugingo mutabani wa Bugingo gwe tugenda okuba nga tunyumyamuko naye ate olunaku olwale mutabani wa Pastor Bugingo okubako kisirani God said be omuntu yakujja mu kyalo ate omuyita kisirani kyogamba gwe takisi kuvuga okujja namugongo mpaka kufufa bw'ofa abaana bo bagisikira bino asigambye nti byantambula nabidi byali byantambula wayitawo obuyisi mu bufunze yali roundabout ekasa naye abaganda bagamba nti woosuza olumu anti obalawo naye obalawo birungi oba bibi tebayawula sajja yakuwanga emitwalo 5 buli mwezi wamalawo emyaka oba 4 oba emeka wayolawo essente ati ze nakolanga miliyoni 3 buli mwezi kati biri ate kuba kulingiza mu nsawo ya bosi wo naye kasagu wafunanga 5 go akolanga sadi kunye era yamagana kankwebaza webale kutusabira
Sawa yoneka na ntuvaawo kubanga twakoze olukungana olugendo olwatusiibudde olutujja okuddamu okutuula mu kyangaala nga lukungana lunene. Kati omusumba ojo wasabiranga mu Kisenyi nga tazimba gye wakoleranga mukamaawo. Ate balina kukolera ku peesi yemu, buli omu alina bw'abala ebintu bye. Endiga ze zimu bagambye buli omu alina endiga ze. Anti oli yasooka ono. Kitegeeza ki? Ekyasooka kyekikulu akabina tekeetikka. Bagambye wammwe kati mu family wabaawo abaana mukulu nga tanafumbirwa, omuto tofumbirwa. Era tusooka agaba mukulu ne tumuwa mwannyina ne tumugamba muve ku lujja mugende. Ago semawano. Ago tegaba mawano. Gamba magundi kujja mawano. Sebo omusajja elukungana lwabadde lwa Good Friday. Lwe lukungana olwasembye okubeera olw'amaanyi era yalulangira nti lugenda okusembera ddala okukungana wano nga luli mu format bwetyo. Akina Good Friday, akina Easter, akina Christmas, akina Independence Night. Golu nkungana zomanyi zibeera mu kanisa z'abalokole ennene nga zibeera ku kalenda ya mwaka. Lwe lwaggaddewo. Naye okimanyi nno kati abantu batandise okumbima nga mpini oba okyali wa kyalo. Lwaki odisikasinga nnyo ku bantu abali mu byalo? Kyalo kye ani ali abantu b'obuya. Lwaki ndisikasinga ku bantu b'empoobye? Enkola yakwogera ku bantu b'olabirira. Bw'oba olina abantu b'olabirira toboogerako just olina saba buyambi kuba byongera buyambi. Kati wano mukina ani gwowo buyambi? Abo boyogerako. Pastor ne mukyala we oba endiga. Abo bonna mbawo obuyambi kubanga nina amawulire. Mukulu Richard teyafa. Baleetawo ddiru nga binyazo byonoona ne banoonya engeri gye bawa omukulu security Pentagon niyo yabaali bajjajje mu banja abantu bubi nnyo ne bateekawo akakodyo. Era mu bbanga ttono nnyo nina information omulala gwe ngenda okuzuula akwata ku ekyo nfune ne proof of gundi evidence. Kati nga kyo baleetere. Kati wabali Richard teyafa baziika mu mugogo. Gwe kakkana gwerinda enze lyange nkwata mpola. Nina bakigatto babiri abamu bagamba yafa abamu tebagamba. Kati bonna bino sooka oleeta lipooti wa mukama waabwe Bbiini nze nendaba. Bakigatto bo basinga bakusolo ti bakukanani. Sebo nina ekitongole kiramba nze. Uncle Bini Intelligence Company. Nina biso Bini's International Security. Naye baba agogo makambwe. Agogo teri agenda kuyimirira nawe gesige wekka kubanga mbagati Uncle Richard teyafa. Katate kitegeeza otuproving ekyo ina kuleta Richard nga atambula. Nti kiba kitegeeza okuproving ekyo ina kuleta Richard nga atambula. Olunaku lwe ndibaleetera vidiyo ng'omukyala ali mu ddwaliro wali ekkololo. Eddwaliro ly'ekkololo liri libakubamu abakazi embuto libakubamu abakazi embuto awo nga ku bitaala. Ngamba ng'ali mu ddwaliro lwenjo baleetera n'obujulizi obulala. Omukyala kijjovia mukubamu empiso bazaazaala. Ogamba ono yagaana okuzaala. Aliwa gwe ngamba gw'omanyi nze njogera bintu byange bya firimu. Ebintu bya Katonda nabyo babikubamu embuto nga Katonda yasalawo. Babikubamu empiso. Katonda bw'asalawo olwali togenda mu ddwaliro. Kitegeeza oli mugezi. Omusajja wayiswa mufumbiro wamulabyeko. Naye sebo omuntu gw'okubidde we Bulaaya nitosooka kumbuuzaako so olinga akubidde omuntu abeera entinda olinga akubidde bagundi bano bapresenta banna abeeye Uganda mu nsi zammwe gye muvugira amaboda
Mwine bibina bimufuna cash round. Okuzibado bemufuna emyezi 2 eno abakazi gye babaleetera obuleega ku mizigo nga babwambadde ku mikono we bati. Olinga gati ndi mu nsi eyo abakazi gye bateeka obubale bw'abaana ku mitwe. Nze sifuka mu kabeiro, sifuka mu kakobe ka nnomi, sisenziba tawulo sisenyeza ku mulyango gwa tooyi nga tugigabana. Mu nsi abasumba gye basabire kyayagadde kyasaba endiga. Kyayagadde kyasaba endiga. Mukama ye amugamba kimufevalinga kyokka. Mukama yaŋŋambye kino ekimufevalinga kyokka Mukama kyamugamba. Ezo ensisi ze ndi musse. Osooka kumbuuza musse. Sibonze nina tayito najje Bulaayi era bagamba mutabani wa Kakumba ali Bulaayi. Sabo Ankolini nsenso kula. Sabo kati kankulamuseko mu butongole. Sawa mekeyo. Kankulamuseko mu butongole. Yesebo. Esawo ziremeddeko simanyi kyozaagaza nekkiriza nsooke nkulamuseeko. Uganda tuli mu ssaawa 12:01 naye nkulamusaako bwe nti 12. Bwana Kawoya Fahadi Uncle Bean asangibwa mu nsi emu ku first world countries Canada nga wava wala mu byalo by'emitiyana eyo bwoti nga ziwambaza n'otuuka mu kibuga. Batuuka mu kibuga atuukira bwayise nove bwayise mpola bwotyo n'okozesa ekitone kyo ne weegatta wali erungujja ku TV eya Soroti ne radio awo mpola. Era awo wakolanga emirimu gyo nga bw'okola ne mu kikuubo mpola sebo nkulamusizza. Gamba nti Bugingo gwe yateekako abaiso abaddiso Mwali UPDF SFC poliisi Flying Squad ne basobi bakubanga bakwata bini omuntu yekka omutulugunya omuntu yekka gwe baateekako ebintu ebyo byonna era nga yegwe mukozi yasobola okufuna omukisa okubeerako mu maka ga mukamaawo era nga wali otambula ne mukyala we wano na wali era nga yegwe musiraamu wekka eyatumwa ku mbizzi okugijja oba kwewooma oba owa ekikalaayi n'okugirya naye mutabani wa muzeyi Kakumba obonyebonye n'edduniya Mungu akusaasirira mu first world country gy'oli. Wakati waleteranga Susan embizi ati nga atula wali n'alya gwe n'omulaba. Oba gwe waletanga ekikalayi nga naye weegulirako enkoko emabbali. Giriranga ku dining embizi. Ogwo teguba musango okuddira omusiraamu n'omuliisa embizi. Bangamba besirigiri emizimu tezijja kunvaako nja basirokose bya ddala. Wajja wabeegattako ng'olina emizimu. Baagirabanga engeri baliko Katonda. Kati yaddawa kuboga engeri gye baaliko Katonda kati yalagawa. Kyaka baamuzaayo. Ewa Musumba Kasolo Freddy spiritual father w'omukulu. Ewa Kasaayi ewa Musumba Kasolo. Musumba Kasolo Freddy. Badde nkubuuza walabye okulamusa ssebo maze kiriza nkulamusiza bwe ntyo abantu baffe bagamba ki abasangibwa eyo bonna nga bagenda mu first world countries boolabako. Abalala sibamanyi nnyo kiri awo naye nja kubuuza ku mukwano gwange ennyo bwe twakolewo Musumba nga tukola program gwe bayita Roses Matovu Junior agamba ki musajja wange bwe twasoma ku university mbagiyita Havans University era ne tutamalaako fembi ali atya. Yali alisaba byoya byambalasi byandiga Roses Matovu. Akola ki?
Ati Mwagala owulira. Kate gwe kyo tugambe ffe tumanyi nze mbuuza woza ali atya. Gyali asala byoya byandiga. Kasaba nga afune ssente. Ibula Mbuuza omulala. Ibula ke Mukasa yavaawo wali wansi we yali asula. Waliwo awo yali asula n'agamba n'abaana temunkuba bifaananyi bijja tuuka e Uganda nswale wansi awo oba we batuukira kiringa kidoomu awo oba street oba kiki. Mawulire baba wa mabi. Aine yava Uganda ng'alina kuno ennyumba. Yatuukira butuukizi mu maka ge ag'e Canada. Era sebo musajja wa kitiibwa looya. Bwe yatuuka yafuuka looya. Yes, banti n'ensosoma ky'oyagadde musajja looya mulamba. Agamba atya mutabani w'omulaalo, mutabani wa Salimu Sale, mutabani wa Museveni, mutabani wani buli muntu omunene abeera taata we, abeera kojjaawe mu gavumenti, simanyi biki, kaye wisdom. Ayina ebyapa by'amataka, ayina biki byonna. Yafuna Omufiripayini n'amuwasa. Ate ng'akola human rights. Nga human rights? Abo benjo okusobola okubuuza abalala tebaali mu field yange. Amukubuuziza abo betwali nabo mu field yemu. Abasigadde bagenda byabwe sibayinaako ttaabu. Naye kayajja bayita ku mukolo gw'embaga gunatera otuuka. Gugenda kubeera gundi Jamaica. Kaye ate anaatuyita nga yawasa. Mbadde manyi awasa yayita. Anti yawasa. Iyo ngambi yafumbirwa. Watu bali bwawasa. Ongambi yafumbirwa era yafuna ekikazi ekifiripayini ekikadde ne kimuwasa era kati ekijja okuyita abagenyi. Kate kaye abasobola okuyita abagenyi anaabaliisa ki? Gwe wasa mukazi wo tayita beewaabwe. Limited baba batono nnyo basinga baba bakula side yange. Bajjamuwa abantu. Aleze mukyala abantu agenda okwewasanga abantu baffe be bamu. Etwakolera embaga abali be bamu. Kati veye sebo. Walabye wayiswa mu ffumbiro kiyakoze Apollo. Naye obuukabuuka netu. Wendi wali kiriya nnyo. Pozi gwo tewateredde. Nkubuuzizza. Walabye omwana wayiswa mu ffumbiro kiyakoze Apollo. Kiyamukoledde ku TV eyaabwe yennyini. Kwe bayimirira bulijjo mukama waabwe n'avuma Kyagulanyi. Anti Soroti ebadde eyina ekintu kyetambuza. Waliwo abe yakyazambwa abavubuka banuupu bali mu kuwasa buwasa mbaga. Ne bajjayo Nnyeko Deriki, ne bajjayo wayiswa mu ffumbiro, ne bajjayo Jero Ssenyonyi, ne bajjayo Nubianiri abo babadde bawasa ebiseera ebyo. Ogambye TV. Anti kati anti wayiswa yabadde akyaddeko ku TV mu programu y'ebyobufuzi ekubirizibwa Apollo. Nze ngimanyi nga YouTube channel. Eri wasebo taata. Eyo soroti YouTube channel sebo yetaba na mateeka usage kwata nnyo. Kutanti ku TV kuyita kayitikapo. Kutubeerako bantu ne bavuma ne bawemula. YouTube channel koyinza obikolera eyo naye ku TV usage bikwata. Kati UCC no wa SFC ani asinga amaanyi kuba Bugingo wa SFC. Komando wa SFC. Ngamba desi kimanyi. Ate oba toli komando yinza okuvuga okutambula moroka ya majengo ina n'aba majenga be bakukuuma. Gwo kirabawa. Ate ayinza okuba siwa SFC nenga wa maje. Kubanga wa maje akunga wa maje. Kati ate engeri gy'alina omukuumi we nga we SFC tegeeza ali mu layini eyo ayinza okuba we SFC
oba kale wa maje naye SFC kinene kubanga abamukuma be SFC ekitongole kiba kitongole UCC Uganda Communication Service ebeera nene ku kitongole kya byampuliziganya nikyo kiba ngundi part of security kubiweerezebwa ku mbewo naye eyo YouTube channel nze yabaga YouTube channel sijja kulimba kale kyonna kyono kiyita naye omusajja bwe yabadde eyo ne abagamba mubeera wano ne mwogera mbu abavubuka bannuupu bawasa n'ebirala gwe Apollo onaamubuuza oli wa ddiini ki nti ndi Christian n'amugamba ono bosi wamwe bwe yali awasa ekijujulu ekipya nga ye tewamugambako bosi wamwe bwe yakaddiya omukazi YouTube channel yaabwe yennyini kuyaabwe yennyini n'amugamba nti bosi wamwe bwe yakowa mukazi we n'awasa kino ekiwala ekipya gwe ng'omunnamawulire omutendeke amaze mawulire emyaka 10 amubuuza omaze mawulire emyaka emeka nti 10 n'omusobyo nti wakolawo ki oli wa ddiini ki ndi mukristo nti ngate wamuyita mukyaza aya mugabe kimu nti oba ogamba abavuka banuupu nti bawasa gwe wammwe ono pasitawo bosi wo bwe yali awasa mukazi owokubiri ng'ate naye kyali irigo wakolawo ki ng'ate Apollo alina ansa tebayagadde okukuba obulango nga tebasobola kikola tebayagadde ogamba nti TV efunyemuuko akazibuzibu talidda era yagambye batemutuziza mulekeeyo ono mwali nga mukyaza Mpuuga ate nga bwe mumala bwe mukuba pulezidenti waffe ate Mpuuga bwe mumala mukukuta naye yabakubye kubejjirako ddala hands down talidda yegobye ku TV eyo tuvuddeyo baaba tuli mu masanyu eno weewaawo nti waliwo ate amaziga era abaana baŋŋamba nti ekiri ku nguudo ezo eza Salama Munyonyo ti amaziga gajjudde amakubo gonna kati amaziga gatandise okujja ne mu mifulejje amaziga gali mu nnyumba z'abayimbi gali mu nnyumba abayimbi mwe basula mu nnyumba z'abayimbi anti omwana Edirisa Musuuza yafunye omukyala yabadde mukazi wa muyimbi ki waliwo abawala babiri awo omu ye Jasmine omulala ye Nantongo si wafeefe nandowooza bayisaamu eggaali anti ono abadde ono pulezidenti wa Federation kati waba pulezidenti wa Federation byonna abaabikwasaganya naye era bw'oba opangisa ennyumba kasita ozimba eyiyo ez'abapangisa ng'ova mu nnyumba z'abalandiroodi ng'ogenda mu nnyumba eyiyo ey'enkalakkali ennyumba esigala ereekaana erijjo badde osasula tyondeseewo landiroodi ayinza ogamba togenda obadde osasula bulungi erijjo oba oteeka omupangisa ng'omugamba nawe ejja ogipangisa eyange endala zibadde empangisa yafunye amaka ezinabadde asasula buli mwezi ate ekisinga okubeera ekyettabbu nti yagenze okututegeezaako nga n'okuzaala baazaala dda ne minisita naye era ndowooza Semakula lwazadde tajja ku stage n'alanga Mr. Semakula lwafunye omwana tajja nagamba ninayo omwana ono nazadde tabirangirira kakati bw'olaba ng'omuntu yeekako okuba taata mumpite taata ng'omanya omuntu asaalangirira abaana nazaddeyo omwana ng'ate ffe baagamba si ffe tugenda omutuuma amannya dde omuweerera omanyirawo omwana ayinza okuba nasinawuwe naye ekintu ekyo ate nze mbadde ndowooza nti yayagadde tegeeza public nti omukyala kati mutongoze tomanyi butongoze bwabwe oyita okufuna mukazi mutongole mukyala waabwe wanjula
kumuwowa anti kati zino ze process ezisooka nti ebisooka yabirangiridde ba yabiseemu kati esigadde ekiri ekisembayo ekyemikolo omwana wa bendi yasooka mulya malobba yamulya malobba ate nga mulokole wewa Pastor Kayanja ani Fiona Nyamutolo honorable kati tugenda bagatta tutya tugenda bagatta mu kirindi mu mbaga y'ekirindi tugakattira wa Kayanja oba tubagattira wa muzikiti ekyo bajja kusalawo naye nga omwana ye wewa Pastor Kayanja nga yagudde mu bintu gundi musuuza omusanyukiddeko naawe ate kakati naawe abadde talina sente ziyinza kuddabiriza mutwe kati agenda kufuna sente bajje bamukole sajjale kozi talina nviiri naye ekyo kiwalaata eyo si nsonga yawula obulemu ssebo n'enkula era obulemu si bulwadde nze sikitwalanga bulwadde waba bulemu alla ajja musaasira ajja kwambala enkofiira always okay naye ye minisita naye ye omwana bamulabyeko honorable omuwala si muwala mubi si muwala mubi buli muntu alina okufuna omukazi omulungi ate nga mwe bannamawulire ebyo mubikuliriza nnyo kuba Uganda muli nnyo jobless brotherhood muli joblessless muli million jobless esebo Uganda temulina bya kudiscussingako ebintu bingi ebiruma eggwanga mwandibadde kati sawa zino singa mwategesedde olukuŋŋaana olusabira Buganda ate lwaki Buganda era buzibu ki Buganda erina ekizibu oba bakubati kabaka yo kyabajulizi Katonda n'anyiiga buli kizibu kyonna kiwa Abaganda Baganda babi Baganda bangwe Baganda Katonda yatuwa obubi n'atuwa enkwe n'atuwa obubbi n'atuwa okwefuula n'atuwa mpuga n'atuwa Katikkiro n'atuwa Fuufiga n'atuwa Bedi Bwanika bonna bali mu Buganda yatukuba omuggo situtanga okwenenya njoza bano bajulizi be baayokya abantu ba Katonda babookya kabaka wa Buganda se kabaka yayokya abajulizi Katonda n'atukuba buli kibi kyonna kiri waffe ffe babi tetutabika omwana omuganda sebo kyobola boleeta omutwalo n'oleeta ekisambi ky'ente kubanga babi abaana abalungi otwala ente ennamba enoleeta kisambi n'otuwa mpuuka n'otuwa enkwe n'otuwa Bwanika n'otuwa Fuufiga n'otuwa Bajjo buli kimu kiri waffe kati olwo olukuŋŋaana olwo olw'okusabira Buganda ani ayinza oluteekateeka mu luteeketeke ng'abaana ba Buganda mufune mu luteeketeke buli kasozi ka Buganda bwe kali muteekewo ebyoto mukume mugende ku Prayer Mountain musabe musiibe Katonda akutule ekikolimu ekigwadde ekyo kijja kitutambulirako noono omwana omu gwe tufunye Kyagulanyi naye bamwetoolozza abantu ababi kati bwe kati tukozesa eki twandikozesezza abasumba naye nabo abawana era obalaba ate mulimu Uganda mulimu omusumba omuganda Abaganda mwe bali ani Pastor Kayanja Robert tajja sobola kusaba mulimu n'abalala bamukwata bali mukubamugoba mu State House wetugenda mu bamandwa tulina Mama-Fina abamu bagamba mutalina wadde ezikaza engoye ayinda Mama-Fina muleke alina ebizibu Mama-Fina ye muleke alina ebizibu biriwa muleke Mama-Fina mukwano gwa SB4 muganda wange sagala yingira abantu bamigwa babaganda bange muleke oli mamiwe anti mamuwe muleke saga muyinge muleke nze walule naleka bimpiteko sijja byogera ku Mama-Fina sijja mwogerako kati oba muganda wange takola nsobi bagaye buli wonosanga owengeye era bannono tobola Fuufiga simwogerako bubi
Abwe kibabwe kozi naye abamwannyoko. Mbu yagamba yenna kitto. Nga teriri ku biwandiiko bye. Oba wawulira bubi. Oba wawulira bubi nga yenna kangubi. Mukyala Kacoto yavaayo n'agamba full figure taatawe yandibadde kojjaawe. Nga gwe woyinza okukwata sisitawo ne mweyagala ne muzalamu omwana bwe baakola. N'agamba bw'oba owewaka naleeta obujulizi leeta kitaawo ne nnyoko kubanga tebaakuzala mu kojjaawo. Eyandibadde sengaawo ye maamawo, eyandibadde kojjaawo ye taatawo. Kati bwekityo bwe kiri. Ani yaleeta bulina oyo? Era bw'omubuuzangako bw'oba omukyaziza era bwe yajja Fufiga bwe yajja okutangaza ku ekyo ekintu n'agamba nze neddiranga eri muzzukulu wa Kasujja nze nakitto. Ani yaleeta bwina oyo? Ogambye ani? Kacoto. Oba wawulira bubi. Salongo. Oba wawulira bubi nga yagamba nze nakangubi. Bange yagamba yenna kitto bali ne Zanero ndoza ne program yasembayo okukola ne Zanero. Bali wali wagamba nti walira amayirungi kusula moto. Mbu simanyi nsaba kuba mwanyinaze mbu walira amayirungi kusula moto. Naye kati gwe nga owengeye abantu benge babafaanana bwe batyo. Sebo tajja kutumanyira mba kumanyinaze. Afaanana atya olaba kanga baana. Kale bw'ogenda mu ndongo tomunyiga. Nedda sebo tonsibaako kikolimo. Kale sebo akuwulira. Anti bwe baba bagambye nti nno basajja n'abasajja awo munyiga. Omwana tera otanze okwogera ebintu byakaye. Omwana oyo si musajja mukazi. Yazaala n'omwana bamuyita Kaguta. Wamulabako? Omwana we saamulabako naye kaye yabadde ayogera ebigambo ebyo bitakwatagana nti omwana baamuteeka mu ngoye mu ssuuka 2,000 bagenda omuzingula mu ng'alinga bagiya ne nga nedda. Simulabangako omwana. Simanyi akatabo katambula. Katabo ki? Waliwo akatabo ke bamuwa atunde naye kaali kalemeddewo. Alaka akyakalejjesa akyakalina akyakatembeeyi. Tamanyi kutembeeyo katundira mu kifo kimu buli lunaku ku makya ku TV kaleeteko ne mu kikuubo. Alaka kaggwawo n'aleeta akalala. Ndabanga keekamu. Nze tojja kunkubya mwannyinaze sijja kikola oli mwannyinaze wange ye. Kale tumulese Edirisa Musuuza Semyekozo. Ebyamuyisa Semyekozo yabitereezezza. Katubiweemu omwaka tulabe. Katubiweemu omwaka tulabe. Ebyamuyisa Lavuniga. Anti byonna tugenda biraba. Bwe tulaba Leema nga yasoose okunobewamuza nga tumanya nti Leema yali omubye wa Kenzo. Tulaba nga Nyamutolo Nyamatama. Anti nasooka kumanya oli mukwano gwa Zaake nti gwe bawasizza. Oli girlfriend wa Zaake. Mukwano gwa Zaake ye Kinyamatama. Ate ono ye Fiona Nyamutolo. Naye nga mukazi mulungi era bw'abakkiriza nange ensolo mupangira taata wa. Ate kati nga gwe ng'ate yafunyedde already. Ngamba singa abadde talina mukazi mulungi ali so beautiful by the way. Ali so beautiful. So Edirisa kiyakoze kituufu ova yali nnye waggulu yesse wansi bw'ova mu muyimbi n'ogwa mu minisita. Olinnye.
Yalinye ddala. Bagenda bakuuma na mmundu. Kozi baminisita bakuuma bukuumwa. Nga bosi walina speaker. Naye kakati leemo ono yali agamba mbu Kenzo tiyalina budde mbu abeera mu bivulu n'ebirala genda ebweru. Anaasobola minisita nga minisita nabo baagala obudde time wetuuka ya campaign olina otambula naye omukubirako kulaale. Bosi wo ng'asobola sipiika. Bonna ba MP. Ate nga bakazi ba bosi wo sipiika yabalabirira mujja waabwe. Anawaayo obudde n'atambula mu campaign nga akalulu katuuse. Nti mukyala Kenzo ayinza okulabirira bajjabe nga mukyala bosi wo bw'alabirira bajjabe. Naye ndowooza minisita yeetaaga time waliwo eya campaign eyo ngimanyi sebo jjukira omwami muyimbi kati olina omuwa vibe y'okuyimba yewa. Ngamba mutima gwange guŋŋamba nti sipiika Anita Amongi nga bw'alabirira bakazi b'amagogo oba ne Good Fiona n'alabirira bakazi ba Kenzo. Anti era kyeyo kye mbadde ngizako kutegeeza nti eri bamuviira lwa budde naye kati eno anaabuteekawo. Bwe bagamba buyinza okuba obudde bulala mbu yagamba. Mbu budde. Mbu n'emmundu yali erwawo okuvuga. Lema ayinza okuba yali yawukuuka. Katulabe. Katulabe. Ate mbu yali na mukambwe ennyo. Semako ino omukambwe. Mukazi Lema gwe ngamba mbu yali mukambwe nnyo nga Kenzo tasobola. Buli omu yafunye amuwa essanyu. Katukisabire. Kale Kenzo nalabyeko lweyipi nebbaawe nga nalabyeko lweyipi mwannyinaze oyo ng'ali ne mukoddobi waffe egundi. Bindeeba. Omanyi lweyipi mwannyinaze wange ye yasagala amugambako. Yabengeye nga muweze mwemuli mu kibuga mwemuli. Yabengeye tuli banyi. Mwemuli. Lwakuba abalimu temulina ssente. Mbadde yakubuuza nti Bindeeba yasiraamuka. Embaga yaliwa. Embaga ekozi biri byali biki ebyasooka. Kwali kwanjula. Bindeeba yasiraamuka ekikuta bakijjako. Kati abasajja abasinga ekikuta tekiriiko. Oba oli musiraamu batoli. Pozi nga abasiraamu bayongera ne bajjako ekyabwe. Pastor Bugingo akirina. Simanyi gwe watambulanga naye. Anze nkimanyi kubanga yewaako obujulizi ku kituuti. Yagamba mbuno ki? Yagamba ye yali agenda kusiraamuka ng'akkiriza bamutayirire. N'ababuuza okusomera obusiraamu n'ababuuza mundage Muhammadi Qur'an eraga nti Muhammadi atayirirwa. Bwe baagaana omulagawo n'agamba temujja kuntayirira n'asigaza ekikuta kye. Yali ku njiri. Kyogamba kyatambula nakyo kati. Era kati sebo maganjo mirazi. Mvako. Ojiboza abantu bakulu. Nga mwanyina w'akasuku alabye. Kyebabaagala munnange buli muntu ogula essimu ye yagala beekawuzi. Bampimira ng'embizzi nga bagamba gula leero kali special leero togula eri special. Akali special kubaako tekuli kigodo. Etali special kubaako ekigodo. Abamaliza okuba bali embizzi nga teri special. Kati ekitegeeza mwanyina w'akasuku ye yaguma bugumi maganjo green mirrors n'ebaawo. Tukatusiibula abantu bannange abatulaba n'abatuwuliriza mwenna. Jabo bategeeza bwo yaga kubanga wetaba ku places ziri Canada zikyagenda mu maaso nnyo. Osobola okulaba mwami Kimbo woyo n'akuwa ennamba yange. Ennamba yange eri +256 750 9099 86. Waliyo conference egenda mu maaso eyamugwokutaano eya mental health ate y'omugwomukaaga ya climate change. Waliyo ne agriculture ejja
August awo gwa mwenda n'ogwomwenda ejja kukwata mu August n'ogwomwenda tulina ya cyber bullying gwa 10 ya Madam Daphne ziri endala eya climate change n'eya agriculture ya Dodo tulina ya nupu ya mugwa 8 eya August eya mukulu kulisi nayo weeri eya human rights anule African human rights nayo weeri jangu bujjo ngambe y'omwezi w'ebuti oberenga laki na kwasaganya waliwo yabaso ya Madam Kabite eya international conference in medical sector nayo weeri so kwati fune naba afenzo mbuze kuwe naba sijja kukotogera kubanga omukisa gwo sigwe gwange Essebo ebya Muzibe wa SB4 wabirabyeko nawa yagala akadagala akasala akalongosa abakyala buliko acid senga acid akalina gende wasenga acid genda ku TikTok ye genda ku Snapchat ye tegemo senga acid aja kuwa akadagala akalungi ne detoxinity na yamuwe mulungi akutusa ko mawanga wonna woli mu Uganda wonna atenga bayina massage pala oba bayina akasteaming abakyala osobola okuwakisinga tetukyakozesa jirita okukongola ensenene zinezafa abantu waliwo okuamba ategesewo ekifo abakyala mugenda n'okutereza omuti gw'emmanju ne kubaako enku nga wasimbyeko enkuzo bigambe kuba ne bwetonyanga osobola okujjayo enku n'ofumbisa abakyala mwekwate senga asidi ajja kuba abatereza obadde oteeza otya ssebo mbadde nkubuuza nti Muzibe wa SB4 wamulabyeko mulabyeko naye nga bwe nkunnyonnyodde nti muganda wange takola nsobi nze bwe nsanga SB4 ng'ayonoonye mu bikata ng'oba abadde eyambidde mu bikata nkugamba eryo ttooke tulisuddewo busuuzi Kasaaba nga wange yebwa yakikoze nze Kasaaba wange iwe ng'etakola nsobi so mukino muzeeyi ye musobya musobya mubbi munyaguzi ayagala kutta SB4 bamupanza te SB4 naye omuntu asobola okwekweka ute mu kintu ky'obutalaba n'obeerawo omwaka n'ogukuba ali n'okwata n'omulala akati gwe kyogamba nti omuntu yeekweka atya mu busumba n'amala omwaka guno ng'asoleza sente n'ogujja anti ekyobusumba kirala abantu bakubirivingiramu nti kituufu olabika oli musumba tewawulidde akayimba kono omuvuka neekojji nti oli muzibe osaba TV kusaba sente za Pentagon ate otwongera kusaba sente kakati ssebo so amagezi gegamu kyotegeeza nti amagezi gegamu omuntu gakozesa okufera abantu emyaka n'emyaka nti musumba ng'ate si musumba balina gye batuula ne bateesa ne Muzibe asobola okufera abantu nti talaba naye Muzibe yafera SB4 babi SB4 yali tamanyi teyamanyi muganda wange takola nsobi tomanyiira ekyo ng'okirumiriza nnyo takola nsobi omuganda wange nabwakolola aba takolodde naye nze nalabamuko akasobi katono ke yakola SB4 tewali tokuliriza tewali abantu kika ekyo abajja n'obuyambi bwe bati asooke nga banoonyerezaako background zaabwe before bateeka mu kamera otherwise abamufera SB4 takola nsobi SB4 wange yaferwa nga nawe bwe waferwa nga nange bwe naferwa ne banzibako TV yange ne bankolako buli kikolobe naye TV gwagiwaayo banzaalemu kabula kataba kuzaalemu kati nga omukyala w'omusumba nga yakuzaalamu mbaako naye kasa wali osula bulungi wali osula mu nnyumba erimu ekinaabiro kirimu ebintu by'abazungu bino atuba ku famire eyo bannange nze namuvinga ono obulamu nina ndi mu nsi ndala tukwata sente ndala anti baakubeererawo nabo mbabeererewo bakati ate bali bulungi gwokyeyiiya gwokyagatta obulamu bo bakimala kale batunda ki
batunda kimwe bajja ssente batunda empewo batunda ebirango asaba n'agaba ani mugagga asaba agaba alabika asaba ye mugagga asabiriza ku kkubo n'awa ali ku kkubo ani mugagga anti asabiriza ku kkubo ayinza oba ng'akyerimbisemu naye ng'ayina nze mbagala ssente nkola bukozi omulaba aba ayagala ssente asaba nsabe kati biri enjawulo anti waliwo kyoyita okusaba naye nga yateekawo omulimu ogwo naye nga ng'olinganga alaba ng'asaba naye ng'ate jobu nga mulimu mbadde nsaba nkusiibule nange mbadde nsaba nkusiibule naye nga muteeketeeke ekyokugenda okusabira Buganda bambi ne Ssaabasajja abeere ng'ataawona kyokka ekyo kyo nkikkiriza naye kati obuzibu okebuyinza okuva kwe kufuna ayinza okutukulembera mpozi bano abaana bankoba za mbogo baveeyo baani batukulembere tusabire Buganda musabire bambi Buganda musabire Buganda eggwawo otherwise kituufu owaye katono nnyo nga tonaba kunsiibula katono nnyo nina akayimba ke nayiyiza bakaita beguba musango gwe naza bannange tukamidde ku mavivi nga nenenyo nsonyiwe balugera abedda nti okuziwa omugazi w'omukyawe yaguliwa nze nange neetonze beguba musango gwe naza bannange tukamidde ku mavivi nga nenenyo nsonyiwe balugera abedda nti okuziwa omugazi w'omukyawe yaguliwa nze nange neetonze beguba nga twajjo abazza omusango beetonze weebale kano kenjagala okusembyayo bala mujuzi bali bamu wa minisita yasuubiza ng'abasibe bagenda okuteebwa era najja ne parliament n'asaba n'olukalala lw'abasibe n'asaba Ssenyonyi n'asaba leader of opposition list n'emuweebwa agaba Bannayuganda nti Museveni ekirabo kyajja okuwa Idi simanyi Idi gyagenda owa Bannayuganda kuyimbola basibe twamalako Easter nga tewali musiba ayimbuddwa twamazeeko Idi nga tewali musiba ayimbuddwa balamu bamufera naye oba yafeeze Bannayuganda oba yafera president balamu muwe ekifo yali yeebazibwa ku bantu battidde Museveni okwebazibwa naye tolingiriza nnyo kati bwe baba amalubakajja anaakola ki ekirala nga bakwatayo era abalala nga nabasaba bate osaba otya lisiti y'abantu be bakutte nga ate polisi bejjo bakwata oba aba iso n'abaiso n'aba SF bajja bamanyi gwe balina okutegeeza ku lisiti nga n'amakomera gye mubakuumira mugamanyi era gammwe mugavunaanyizibwako sidisikasinga nnyo ku bantu bali mu third world country kuba nnyinza obasa bayibuli egamba nti nno obodda mu musirusiru wenkana naye sidisikasinga nnyo ku bantu mmwe bapuwa maani bapuwa minds kubanga nja kukkirira tena bapuwa minds that is a different for me for you big difference but it's not discussing to minor to discussing buntu butono discussing ku kirowoozo z'omuntu taterawo pesi kwogera kuye kati bali Museveni abaterawo pesi mwogere mubeeko kye muteese ekikye kyabayagala akole tukingawo ekintu kye mbamwogerako abajje ku kyemwagala so kati ate nze ndi different nnyo ayino ninga mpologome kuba bebegoba ensolo mu ttale ne beziba 10 ebako ne gyesimbako gwe oli beyond that ndi beyond that nze nina ensolo yange gyengoba bwe njigusa nga njijjamu olulimi nga ndubaleetera lwaki sikusiibula ndabira abaana b'okufufa omukulu gwe bayita gundi Fauzan sabo nja mukulabira oyo tano wange nnyo ati abaana b'okusooka okyayogera nabo ba Eric naye bantu bange
Tebakubirayo ko kubyama. Ate ebyama mbyagaza ki? Nze atali wa iso. Nga mwasobola okujjanga ne mutubega nga naffe ne tujja ne tubege wa Kiganda. Twakozesebwa. Sula bulungi. Kume mukama. Ye Uncle Binigo tubali naye akawungezi ka leero tubali tunyumyamu musonga zaffe ez'enjawulo kale twagala okubasiibula nkusaba osubscribinge olikinge okommentinge osharinge emboozi zino zonna nga bw'oziwulidde tujja kuba tukwongera okuwa ebipya byetunaabanga ate tuzudde era byetunaabanga tuleese kyenkusaba kiri ekintu kimu subscribe likinga commentinga gwatanaba kusubscribinga chikole ensesola okubanga ate